Gravity Omutujju Maziga Merere ensonga za Bobi Wine zimuzaalidde ebizibu ate emmotoka za Alien Skin zikumiddwako omuliro mu kibuga Kampala ngalina awo maaso essanyu rape naye atukakasizaawo maaso anti ali lubuto lwa balongo ago n'amalala genkuleetedde wano ku Jika Media. Subscribinga, likinga, commentinga endowooza yo mu comment section ate tubeerenga ekintu tukikwasaganya malidadi sana. Tutandise ne Gravity Omutujju ono awoningiddwa ono Gravity Omutujju bamuwonize ku ngeri gy'alumbamu Bobi Wine nti akkakkanyeemu nkusaba weerabireko ate n'oluvannyuma tukomewo tweyongereyo n'amawulire amalala. Mulimu abafuna sente olw'okubeerawo kwa Bobi Wine ekintu ekyo njagala mukasalemu mukamuwe bulungi akategeera. Era singa Bobi Wine avaawo enkya n'aba nga takyali w'amaanyi bagenda kudda mu kyalo balimi kati tebasobola kukkiriza. Abo abasajja kyenjagala era okutukuutira Gravity nkubuulire abo abasajja batemu bafaafadde emitima batemu batta batugumbula baloga ne Gravity ayina eggaali ennaku ze bwe ekyenjogerako kintu kiri ku levo ya Gravity kinanti kati ndi mu kwogera ku Bobi Wine ne existence ye kisuse ku Gravity kati ndi mu kusomesa Gravity mu lecture nga masters holder bwabeera abasajja abalya ssente kategori za njawulo waliwo abali mu gavumenti n'abatali mu gavumenti waliwo abafuna ssente okuva mu buyambi bw'abazungu bayitire Gravity ndi mu kusomesa gwe muwumba tuutugwe kubanga totegeera bino tewali agenda bbi kugamba nze mu butakwagala kambi kusomesa obitegeera ebuwa wooli you cannot even afford a scar of $5,000 omwezi bwosula nembwa enzungu tosobola girabirira waka wuwo kubanga embwa yesooka okuwa security esooka ewaka singa waba wagudde mu kikomere esobola okukola ki kati embwa enzungu ennungi eri eggulu akakadde olunaku ebeera ne budget yakulya esinga omuntu wadde okimanyi Gravity talina mbwa enzungu gyasobola kulabirira erya bwetyo kati adda ku bantu abalumbagana bali kiraasi eyo omanyi olwo kyasobola okwogerako nekiggwa naye nookibeerako buli kaseera Gravity alina amakeebu saabala amanene era amalungi agaakayomu ku bayimbi abasinga okuba n'amakabayiza byenjogedde ebigambo bitukuvu bikomyawo ku Gravity bikomyawo naye wanaaba mugezi ne nnyina ate njagala nsaba nnyo nnyina vidiyo enagirabe ayongere okubuulirira mutabani we waliwo abantu balina okwesonyiwa n'abavaako mubalina okwesonyiwa anti politics tomuzanyirako okimanyire oba kino n'abatulaba nakyo njagala nkibabuulire era nkibabuuzeemu abatulaba balungi mukimanyi nti singa tewabeerawo opposition mu ggwanga eyo teba gavumenti ekitegeeza nti Bobi Wine gavumenti eno eyagala nayabeerewo nkomyawo ya buterevu kyali ku Jika Media. Vidiyo eno nkusaba jimpeere like gwatanaba kusubscribinga naawe subscribinga wano ku Jika Media tujja kubeera nga tukutuusako updates zonna era ojja kuba ng'ozifuna mu bujjuvu. Oyo nno ye mukulu Nobert Events agambye Gravity abeere nga ate munnange akakkanya ku busungu abeere nga yeesonyiwa Bobi Wine otherwise ajja kubeera nga ate afuna obuzibu. Oye mukulu Nobert Events ndowooza mumwerabiddeko. Ate mawulire amalala ye omuyimbi Alien Skin akumye ku motoka ye ey'ekika ekya BMW omuliro agitutte makkati mu kibuga n'agikumako omuliro ng'agamba nti emmotoka eno ebadde eyitiriza nnyo okumufaako aba yakagivugamu katini neefa. Kakati omukulu obusungu bumukutte n'agitwala makkati g'ekibuga n'agikumako omuliro nga bw'oli mu kulaba mu katambi awo. Kankakuwe mu bujjuvu bwako ate tukomewo buterevu tweyongereyo n'amawulire amalala mangi nnyo ddala. Alien Skin ayecheze emmotoka fantastic. Alien Skin ayecheze emmotoka fantastic. Emmotoka eno ensonga gye bawa lwaki emmotoka eyo kyeddwa nti erudde ng'emusumbuwa agigamba kola kino ng'ekola kiri. Of course abadde alina okugyocha agitaddewo BMW n'abagamba buli omu ajje mu kyayagala ne bajja mu kye baagala abaana
n'agyocha kino kye tubagamba nti omugagga bwa y'ekibumba atambizi namba. So n'olwekyo nze kisinze okunnuma ku mmotoka eno nti twali twagibuulirira dda naye nga yagaana okuyiga. Natuula ne Jobless Billionaire ne tutuula mu mmotoka eno ne tugibuulirira emirundi n'emirundi. Jobless Billionaire n'agamba nti mmotoka gwo tukyakwetaaga. Lwaki obeera tokkakkana boss wo n'omurespectinga n'omuvuga n'omutwala gy'ayagala. Emmotoka baagigula nga erina kuvuga ngendo zigenda Kenya. Sabo yeekulaga nti yeetoolola munyonyo obuziga n'eddambu n'efa. Era nga yeetaaga ssente okugikola. Netubuulira ebizibu byayo n'egamba nina obuzibu mu yingini njagala bankwatemu naye obuzibu omugagga bw'ayina ayina emmotoka nnyingi kati nze olumu tanfaako nange neefuna entondo. Ne tumugamba Jobless kennyini n'amugamba kakkana kubanga yeggwe kaawo kadda gwe kaasangwawo. Bano bonna abalala bazze wooli. Omugagga bw'ona amunyiiza ajja kukugjawo. N'egamba oba wanzijjawo ffe kati ne tusirika. Nga yeerowooza nti wewaga bakugijjawo bagenda kugitunda butunzi kumba omugagga alina pulani za kugyocha. So kati Jobless Billionaire bambi kyemanyi yasinza okunakuwala olw'emmotoka eno. But of course tusaba Katonda nti yonna gyeraze ewumule mirembe. Rest in peace awadi ya BMW. Mukama akukuume obadde w'amaanyi ovuze engendo ez'enjawulo. But of course nga omanyi omugagga teyeeguya twakubuulirira ne tugezaako. Siyinza kunyolwa nti ogenze wabule kinnuma nti twakugamba. Akakyama mamera wokagololo. Of course ebiseera ebisinga kamenyeka bumenyesi. Rest in peace dear soldier. Rest in peace Wangala. Yonna gy'olaze omukama akulamuze kisa. Ya butereeva gonno ge mawulire agava mu nkambi eya Alien Skin eri mu Fangoni Forest. Ate nno bwe tuyongerayo maaso n'amawulire amalala ye TV presenter ate nga actress Precious Remy, mawulire gasanyu, mawulire malungi era wano ku Jika Media twongera okumuyozayeza nga tugamba congratulations. Olunaku lwabadde lwaggulo omwana n'atusula mu post yawo era akaposti akasooka ndowooza okalaba ku screen yawo ng'agamba nti when I asked Allah he heard my cries and guess what, when he says yes absolutely no one says no. 2023 I thank you, 2024 is the year. Alhamdulillah is all I can say. Thank you Allah. Natuterewo ne buli results awo obwavudde ate mu scan ekitegeeza nti omukyala Precious Remy finally ali lubuto. Ba social media in-laws nga babadde basusse okubeera nga bamulangira nti omaze emyaka mingi mu bufumbo naye lwaki omusajja tomuzaalira. Finally Precious Remy wetwogerera ali lubuto. Kale katulinde biki ebinaava eyo naye nga wano ku Jika Media twongera okumuyozaayoza nti congratulations. Abadde agumiikiriza bambi okumala ebbanga era n'emabegakaawo waliwo yali ku interview emu mukazi wattu n'akaaba amaziga ng'agamba nti Katonda akyamummye ekirabo eky'ezzadde mu bufumbo bwe. Naye finally Katonda amaze namu blessinga. Naawe ali eyo nkimanyi wali abakyala bali mu mbeera y'emu nga wafumbirwa nga obufumbo bumazeemu ebbanga naye nga tunaba kubeera nga ate ofuna ekirabo eky'ezzadde. Just time yeetannatuuka butuusi ne time bw'enaaba etuuse munnange ekirabo ojja kukifuna. Time yeetannatuuka toggwamu maanyi toggwamu ssuubi. Ne Precious Remy wuuyo naye essuubi lyali lyamuggwamu naye finally Katonda amaze ate n'ayanukula essaala ze. Butereevu nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wena tunaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okomentinge ate era osharinge. Teweerabira kutandika on notification bell yo. Butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wositanga kalango onnawuna tokaskipinga kubanga eyengeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwataawo mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatulabira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulabira ne waka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama bampera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Weekumire ku Jika Media tukyakumoona amawulire amalala mangi nnyo agoocha agakagwawo gonna ogenda kubeera ng'ogafuna butereevu wano ku Jika Media. Kale munzikirize mbagaliza olunaku olungi akuume atakuumira mpeera mweraba.